Yes, Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera omukutu gwa Redzone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ky'okola kya mutawaana nnyo gw'atambula naffe ku mukutu ogwa Redzone TV. Nawe atanaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna singa omukutu gagadde ogwa Redzone TV guteekayo issue oba updates zonna eziba zigera maaso mu ggwanga Uganda. Nga bwe mumanyi ekigenda maaso ekitongole ekya NEMA, National Environment Management Authority, ekitongole kino nga kiri semi autonomous, kigenda maaso n'okutwala omulimu gwakyo ogw'okusenda amayumba g'abantu abali mu ntobazi. Wetwogerera nga mu bbanga si ddene waliwo ebigambo ebize bitambula nti ekitundu ekimanyiddwa nga Kasokoso kye kimu ku bitundu ebigenda okuba nga biddako okubeera nga NEMA ekwasaganya activities zaayo ez'okuba nga egenda mu maaso n'okumenya amayumba, businesses n'ebintu ebirala bye bagamba nti bino biriwo mu bukyamu era biri ku ttaka ery'ekitongole kino ekya National Environment Management Authority. Kakati njagala nina wano ka video ke njagala nkuwe ng'abantu b'e Kasokoso bawera bano bo bagamba nti ffe tetugenda kukkiriza, tetugenda kubeera nga ba mu Lubigi batumenye bumenya naffe tukkirize. Jjukira abantu bano ab'e Kasokoso balina history waabwe, ngenda kuwa ebikwata ku Kasokoso. Omwaka gwali 2013 gwali mwezi gwa 11 ennaku z'omwezi zaali wakati wa 10 ne 12 wali ensasagge eyagwa mu kitundu ky'e Kasokoso. E Kasokoso eyo poliisi yagenda n'ekolayo ekikwekweto mwaka ogwo ng'eyagala okubaako omu ku batuuze beekwata. Abantu mu kitundu ekya Kasokoso baateekawo embeera, baalemesa poliisi okubeera ng'ekwata omuntu oyo gwe yali egenza okuba ng'ekwata. Abantu beekolamu omulimu ne beekumamu ogutaaka abantu mu kitundu kino eky'e Kasokoso ne balemesa poliisi okubeera ng'etwala omuntu waabwe. Kati wetwogerera bali mu kuwera era obutambi bubadde butambula okuviira ddala olunaku lwajjo ng'abantu mu Kasokoso bawera bagamba tugenda kufa n'omuntu, tetugenda kukkiriza NEMA kujja kumenya amayumba gaffe tusirike busirisi. Mwalabye omukyala ng'awera ng'agamba ffe tulina obusaale. Ne wabaawo wano omwami era naye akatambi katambudde nnyo kenjagala okuba nga nkuwa. Omwami ono ng'agamba ffe ab'e Kasokoso tulina obusaale era nze nnina obusaale mbadde ntunda akasaale emitwalo 3 wabula nga kati nsazeewo nkagabe ku mutwalo gumu era buli alina omutwalo ng'oli mu Kasokoso jangu okima akasaale at least mututte naye nga naffe tufudde nammwe tetugenda kukkiriza mubeere nga musenda busenzi ttaka lyaffe kwe tumaze emyaka emingi mwe mutambule mugende. Omusajja ono njagala mumukuwa omuwulire ng'ayogera. Kyemmanyi akatambi kano abasinga obungi mwakalabye naye kankakwongere olabe ekigenda okubeera e Kasokoso bye banayogera bye boogera banaabituukiriza ye abaffe bye boogera batuufu oba NEMA yentuufu okubeera ng'esenda oba ng'esuula amayumba gano. Sooka owuliriza omusajja ono bye yadde ayogera then nzije tubeere nga tweyongerayo nkuwe ebikwata ku kitundu kino eky'e Kasokoso. Omukyala wange ne bamukusisawo n'akawunti mu sentinale banka bagenda kubasasula sente. Abantu bonna n'akawunti yagigulawo n'akubala obufaananyi balinze sente ate inule bamabega tegenda kumenya mumaze okusasula. Naye nzibo bakimanye bonna abajja ng'oli mwagame temuntu oba olinemuyongerako ey'okubiri gye baba bakola bw'oba n'akasaale ne waba. Kale bw'owulira ekigambo Kasokoso oyinza okulowooza nti kitundu kiri wala nnyo. Kasokoso kiri kumpimpi wano era kiri mu constituency ey'omukulu amanyiddwa nga Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda. Ono akiikirira abantu ba Kira municipality. Kitegeeza Kasokoso eri mu Kira municipality. Kira municipality constituency eri mu district ey'e Wakiso. Kasokoso eyo ng'oggyeko eyo saga gye nkuwadde oba history waabwe owa 2013 lwe baayokya emmotoka ya gavumenti lwe bateekawo ensasagge ne balemesa poliisi okubeera ng'ekwata omuntu waabwe. Era waliwo olutalo olw'amaanyi wakati w'abaali beekalakaasa n'ekitongole ekya poliisi baalwana era wano poliisi yavaawo n'abantu 3 naye nga yali nsasagge y'amaanyi okuvaawo n'abantu abo tegwali muzannyo. Kasokoso kitundu oba kyalo kisangirwa mu Kira Town Council nga bwe nkugambye nti kiri mu Kira
municipality. Kati ekitundu kye bayita Kira Town Council Kasokoso gyesangibwa naye nga kino kyalo. Kasokoso tuli mu Buganda yebeera essaza ly'Ekyaddondo. Kasokoso eriraanye ebyalo ebirala bye bayita Kito ne Kirekaddi. Abamanyi sayidi eyo bw'oba ali okutteko sayidi yeeyo omanyi kyenjogerako era osobola okutegeera Kasokoso ali sayidi ki. Kati ndi mu kugezaako okulaga abantu bano ab'e Kasokoso abeewera basangibwawa. Ebintu ebiriraanyewaawo oba ebyalo ebiyinza okuba nga biriraanyewaawo byendowooza byinza okuba nga omanyi. Sayidi z'Ekinnawattaka, sayidi z'Ekirinnya, waliwo we bayita Kiganda Market. Eyo yonna oba oli kumpi n'ekitundu kye bayita Kasokoso, kati mwabali awo muyinza okugenda ne mwerabira ku mbaga egenda okubeerawo. Sayidi z'Ekireka eyo yewasangibwa Kasokoso. Era ab'e Kasokoso bali kumpiko n'ekisaawe ekya Mandela National Stadium oba Namboole. So kati sayidi zeeyo ekitongole ekya National Environment Management Authority bwe kiri mu kubanga kitegeeza nti mu ab'e Kasokoso essaawa yonna tugenda kubanga ate tukola omulimu gwe gumu nga gwe tubadde tukola mu bitundu ebirala nga Lubigi, Nansana n'ebitundu ebirala. Kati Kasokoso eno abantu baayo bagamba ffe tetugenda kukkiriza. Jjukira ebigambo bibadde bitambula nga bwe nkugambye ng'abantu beebuuza lwaki tukkiriza obutambi obubadde butambula, lwaki tukkiriza batumenye bumenya nga ffe tulaba bulabi. Ennyumba eno gye bagenda okumenya ngimazeemu emyaka 4. Ekitongole ekya NEMA tekiweza myaka 4. Abamu oba ebimu ku bitongole eby'amaanyi bo facilities zaabwe bazireseewo. Abantu bakomplaininze nnyo ku kitongole ku ssundiro ly'amafuta erya Stabex, era bangi bitandise n'okuleeta ebibuuzo ku ssundiro eryo ddala liyinza kubanga lyani, lwaki ddyo lirekebwa. Olunaku olwaleero akulira ekitongole kino ekya NEMA amanyiddwa nga bamuyita batya erinnya Zibu, naye nga akulira ekitongole ekya NEMA abadde ku mukutu ogwa NBS television abadde alina ensonga za nnyonnyola. Babadde bamubuuza ebibuuzo ku nsonga za okubeera nti baleseeko abantu abamu ate abalala ne babamenya. Ono n'ategeezezza bamuyita Barirega Akankwasa, ye director executive director ow'ekitongole ekya National Environment Management Authority of Uganda abadde ku mukutu ogwa NBS television olunaku olwaleero n'ategeeza nti abafunye olukusa naawe omuntu wa bulijjo osobola okugenda n'osaba olukusa, wabula si buli alusaba nti ajja kuweebwa olukusa. Omusajja oyo gwe bayita Akankwasa Barirega abadde ku mukutu gwa NBS television nga nnyonnyola amakya g'olunaku olwaleero, nannyonnyola ensonga lwaki ebintu ebimu byalekeddwawo nga essundiro ly'amafuta erya Stabex, nga ebizimbe ebimu wali mu Lubigi twalabye baleseewo Kombucha company eyo bagireseewo tebagikutteko. Kati abantu bangi bakomplaininga lwaki abantu abanaku be bagoba ebintu ebyo bibadde bigenda mu maaso. Naye Dr. Barirega Akankwasa abadde ku mukutu gwa NBS television n'abaako byannyonnyola. Nja kusaba ogendeyo onoonye ku vidiyo eyo, bwe kinaaba kisobose nja gikuleetera at least obeere ng'owulira ebigambo omusajja ono byayogedde wakati ng'abantu b'e Kasokoso beetegekera okubeera nga nabo ekikwekweto ekya National Environment Management Authority kigenda kubanga kibayitamu, wabula bo bawera. Bagambye ffe tulina obusaale nga bw'owulidde mu katambi, bagamba bo balina obusaale era tebagenda kukkiriza kitongole kya NEMA kumala gajja kimenye kibeere nga kibaleka kibamenye kigende nga bo batunula butunuzi kubanga tebalina wakudda. Bigambo bibadde by'abatuuze ab'e Kasokoso si byange. Kkiriza nkujjukize Haji Kasujja ono nga musomi wa dduwa asangibwa Enjeru ku luguudo olugenda Ejjinja okumpi n'omugga Nairo. Ono akwasaganya ebizibu bingi nnyo, ensonga z'amaka nga tezitambula bulungi nnyo, mutuukirire. Ebintu bya ssente nga ssente tezirabika bulungi, mutuukirire. Obanga emikisa gyo gyesiba, mutuukirire. Ebyo byonna asobola okuba nga abikwasaganya. Bw'oba tosobodde kugenda Njeru osobola okuyita ku WhatsApp ennamba yeeyo 0753 85 n'obeera ng'omutuukirira. Bamuyita Haji Kasujja ono nga musomi wa dduwa abeere nga ate akukwasaganyiza ebizibu bingi nnyo. Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera tuliziganye mu updates eziddako.